Alhamdulillah sina tabu nze mwendi mu dunia. Bitambula bitya yensonga osirabo kyestambula mu byobufuzi. Ebyobufuzi bya Uganda essaawa zino byafudde era byafadda. Byafadda. Kubanga bitambula vice versa tebikyatambula nga biri ebyobufuzi kyovola ffe abamu tweddira na mirimu gyaffe temukyatulaba nnyo. Temukyatulaba nnyo baseka Katende bannaffe asiriroya wabula osobola okuba nga gye tubeera mu mbuzi zaffe nga tulunda mu nkoko zaffe kakiri gye nnimira nodda n'okomawo n'obeera mu basuuti go ate kasita obanga oweerira ku jinga enkoko gyerundira omugenzi kiseka n'embuzi zaffe netwetaleeta ezaffe n'ogamba kuba bannaffe bannabyabufuzi bo bamanyi buli kaseera omuntu agenda kubeera nga amusabiriza ate wotuuka wali ayagala akwate omutwala agambe buno obuyambi bwe nga mu kumuyirawo omubiri tebwamuyirawo omubiri nga gwe wamuyirawo omubiri agala kukwata mutwalo gwakola ki gwakuwa. Nze Sheikh Katende sikyali ku level ya mutwalo kuba sigugula obulamu bwange bwe businga obukulu mba nakuyirawo omubiri sagala nnyo kumpa kubanga nekola nyina engalo n'emikono n'omutwe oguyiiya Mungu yagumpa. Tebalina makulu ate nabo bannaku tewali asinga bunaku nga bannabyabufuzi naddala muntu alina kifo kyonna waba MP munaku waba kansala munaku waba Lord Mayor munaku waba leader of opposition munaku. Sheikh Katende nze sente zange wezikozese wali azinsabako naye gwe omulonzi olina omulonzi kubanga bannaffe bano bajja mu buyinza nga bamanyi nti abantu balina kuweebwa buweewe tebabateerawo nti omuntu alina okukola omuntu kwata mufunire kyakkola. Olwaleero omuntu tomuwa kyennyanja muyigirize bavuba batya ekyennyanja kyekikulu ekyokuvuba tomuwa okwata emitwalo 5 ogimuwe mulage nti wano woyina ogijja mulage bizinesi. Nze Sheikh Katende kyensinga okwetaaga ndaga bizinesi nti wano bavaawo sente ng'ajja kujja kubanga nawe sijja kufuula lusuku. Bannabyabufuzi banaku nnyo n'obukopi bakopi tebalina makulu. Nze kati kankubuleko nze siina munnabyabufuzi gwe nali mpanyeko Sheikh Katende siina siwaana ngamba bugambi nti yasobola naye sigamba nti muwaane manyi byanjawulo okumuwaana n'okusobola nti yasobola nti muwaanye nti kubanga ffe obusiramu tugamba nti bw'okyawa baako wookoma ne bw'oyagala baako wookoma kubanga olwaleero osobola okuba nga gw'okyaye ng'enkeera mugenda kuba mwenna obanga enkeera yagenda okuziika n'okuyiwako ettaka n'okusima kabbuliyo so kyawa. Olwaleero ffe obusiramu tugamba nti bw'olaba n'ekibi kigiseewo na mukono gwo bwekikulema n'omukono gwo kigiseewo n'olulimi lwo bwekikulema n'olulimi lwo kitamwe naye okukitamwa bukendeevu bwakumanyako bwa imaaniyo bwabukkirizaabo. Kati olwaleero mu Uganda muno mulimu abantu bagulumiza naye nga beetaaga kukulemberwa bukulembeze wadde nga babala bambadde amasuuti. Mu Uganda mulimu abantu nga bo beetaaga kukulemberwa bukulemberwa kubanga olwaleero abazannyi ba ludo waliwo eppeesa ly'otasuula ng'eppeesa eryo liwanguzi. Fena tuzanya kaluda ako kanyumira nnyo n'omupiira nze ndi musambi wa mupiira waliwo omuzannyi atakyusibwa nga sitanga yakuwanguza sita tebagigoba sita empiki oyo ogireka muwaaki n'ogamba kangirekemu kanteekemu tesibala naye nga sita ngikoleza eki empiki empanguzi osigala ogiteekamu. Masaka watandikira bunnanfuusi era kakati bwe buliyo. Ffe mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti kama tudiinu tidai nga wagawola wogabanja nga wagalya wogasasula amabanja. Obunnanfuusi obuli Masaka olwaleero omusajja gwe nali nzikirizaamu yali Dr. Kizza Besigye era ne kakati nkyamukkiririzaamu amanyi nnyo ebyobufuzi. Twayinaawo okutuwa Sheikh Katende namwenyigira mu ggwanga muno monna. Ffe olwaleero omwana bw'aba akula alina okwebuuza ku bano basiniya abantu tebamanyi lwaki Robert Kyagulanyi tava wa Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye mu byobufuzi muwa credit ebya Uganda era siniya nnyo nga gyekomeza. Olwaleero ffe twewuunya
Mpuga nsamba twewuunya kubanga kiri ku likodi eyali amuwoko tuwaako Olukwe nga weeweddwa etterekedde ly'ensimbi yali Mathias Mpuga nsamba ng'ali weeweddwa Kayihura nga Dr. Besigye amaze omugamba nti gwe Ssaabakunzi w'owoko tuwaaka mu Uganda mwonna era baako kyokwata buli mubaka nga Dr. Besigye alina kyamuwadde nga mugambe nti buli mubaka baako kyomugabira. Mathias Mpuga nsamba woko tuwaaka yamulyamu Olukwe era woko tuwaaka ye pressure y'amaanyi eyaleetwala Mwami Yoweri Museveni ne gavumenti ye pressure y'amaanyi gye naakalaba mu Uganda y'amaanyi va kubeno birabe basigira obuzigo ndikono kyolwali kimutwala woko tuwaaka ye pressure y'amaanyi eyali etadde Mwami Museveni ku kaseera akazibu yensonga lwaki yaleeta basajja benga Kayihura nga buli gwe balabako atambuza ebigere bamukuba mufiirako na kumutta batwalako ennalufeenya ate nakwe era ffe tugenda tutulira bano abaana bagamba nti sirwago oba togendangako nnalufeenya nga erinnya wooliwula nti nnalufeenya era yo wakufeenya ofeenyereketa oba tulina n'enkovu z'ennalufeenya tulina n'enkovu z'ennalufeenya naye kati olwale bannaffe obalaba bano abaana tebabuuza ku basiniya baabo manyi ffe tuli basiniya tuli basiniya Dr. Besigye sine kugamba lwaki Kyagulanyi amunoonya gamba lwaki amunoonya kubanga tebayinza kunoonya mpiki etali y'amaanyi era banoonya y'amaanyi banoonya y'amaanyi Masaka bo bennyini ekisooka bo bennyini bannanfuusi ate abannanfuusi baagala obukulembeze toyinza kuddira mu nnanfuusi n'omuwe obunnanfuusi ffe tulina entalo ezaali ez'obusiraamu omubaka wa Katonda ze yalwana zaabalukawo lwakati lwabo ki lwa bunnanfuusi singa abo bennyini tebeefula bankwe singa babeera straight forward oba singa babeera beerufu nga Katikkiro wa Buganda okyasiiba atugamba ebyobufuzi by'e Masaka byanteredde ne bo bennyini olwaleero oba wakkiriza omuntu nakuwa obwalid of opposition ate olwaleero n'olaba nti mubi toyina kulaba nti mubi kubanga yakuwa obubi bwe wandibulaze wali mu ntandikwa kubanga agenda omubembererako nga olaba ensolo webemberera ku bukyafu guba mwebembererako nakuwa ki obwalid of opposition kati olwaleero ogamba kiringa olwala omukyala kunfumbira najja kumanyalaga mu musajja otabalako bagamba lwaki obadde obeerayo abantu bakunenya ng'olinamu n'abaana kati olwaleero byebiri Masaka byebiri e Masaka olwaleero leka omuntu akufuge guba mwereetako kati ffe batali bakyetwale wa Dr. Kizza Besigye kyobola nti Dr. Kizza Besigye atukubira ne ku masimu nagamba Seka Katende gy'oli nga gyenini mulwani naye kati olwaleero engeri struggle yaffe ennene kuva gye twabeerangamu kubanga waliwo struggle yali ennene ffe struggle gye twalimu ennene Dr. Kizza Besigye teyali yagenda mu kalulu akalu kiguumaaza era twakagambanga muganda waffe Kyagulanyi nti akalu tekalina makulu ate wulira twakamugamba n'agamba bannene bagamba timwenga mbadde mukagenda olwala wengenda mu kintu nekiraba nti kisyamu bwe ndipita mu kkubo nesanga nga baliwo gwe batomedde nensanga omuntu nemugamba gwegendeze bakutemedde neze mbadde liseemu mba nkulabudde kubanga ekkubo mba mbadde nkola ki mba ndimanyi mwempise ate kugambe munne ku motoka batomereramu kuba eryofu kyensonga lwaki nti ebyava mu kalulu era mwabiraba ng'abamu obuwanguzi bwa Kyagulanyi babuliddemu ebinyeebwa ffe tubamanyi tewalaba ebyali mu kooti okyabawulira ebinyeebwa bafunamu mamotoka bali mu penkoni sikudaalira kituufu kyenjogera kituufu ndi ku mazima akalulu ka Kyagulanyi nze Seeka Katende saalonda Kyagulanyi neezikiriza nti Kyagulanyi akalulu yakawangula nze Seeka Katende ntebe y'obwa pulezidenti saagironda kubanga nga siraba wayinza kunkulembera mba muolaba naye nolaba no babaka ba palamenti naye nzikiriza nti Kyagulanyi akalulu yakola ki yadde saakola ki saalonda tebo y'obwa pulezidenti nagyesonyiwa nondera wali tebo y'obwa pulezidenti nagyesonyiwa ngenda olaba nga minisita w'ebyamawulire amyuka minisita w'ebyamawulire ng'atiikiza musajja mukulu n'enzigwamu amaanyi
Era kyamalamu amaanyi. Tewali atayogerebwako balina kusigala mu lutuba maama we. Tewali atayogerebwako tuwandizaalibwa. Ate ffe obusiraamu tugamba nti baba tebakwogerako oba olina obunafu. Nsobola obutayogerako ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Oyo simwogerako mugamba mukama wange n'omugongo nteekawo n'atambulirako naye abasigadde mboogerako. Ekibiina kya Nuupu obukulembeze ababutambuzibwa mutya? Obukulembeze nze olwaleero abantu abaagala okulya mu mwami Kyagulanyi Olukwe ffe obusiraamu tugamba nti n'Abaganda balina hadithi yaabwe egamba nti tomegga n'oluma. Olwaleero mwami Mpuuga mwami Kyagulanyi kye nandimusabye okutambuza obulungi. Mwami Mpuuga yadde munnanfusi naye yandimuleseewaawo naye ng'amumanyi ng'alinawo ne wamukomya kubanga ffe olwaleero tuka abantu olaba nga abantu bakutamwa kulaba nti oveeno ng'ova ekyemmanga ng'eno n'ojja ng'otambula abantu ne basirika. Bayinza okuba biba bibiri bayinza okuba babadde boogera ku ggwe n'otuuka ne baleka bawuuyo gwe badde boogerako kibuuyo. Kati olwaleero nze kyensaba mwami Kyagulanyi siri mu kibiina ki siri wa Nuupu nze nasigalawo independent sina na kibiina kati kyennimu. Sina nze sina kibiina kyabyafuzi kyennimu. Nze ndiwo nga muntu wamu ndiwo independent. Olwaleero kyensaba mwami Kyagulanyi kyennandisabye mwami Kyagulanyi Mpuuga abamulima empindi ku migongo bonna kubanga ffe mu busiraamu bbaka wa Katonda yabonerezebwa bangi abamukuba ne bamukuba amannyo ne gakuukamu naye Allah amutumira malayika gye bayita Jibuliru nti genda omubuuzo omubaka wa Katonda nti abamukubye tubakolere ki. Nagamba Katonda wange genda ddayo omugambe abasonyiwe ku migongo gyabwe kujja kuvaako abalongoofu be baseka Katende olwalala abaliwo kuba ffe tusibuka mu bajunguta abaleetwa eddiini y'obusiraamu mu Uganda be baseka Katende abaliwo. Ne mwami Kyagulanyi mutegeeza Bampuuga abaleke Mpuuga tamugoba alage ab'e Masaka nti ate ye mukulu mu byobufuzi abintu abikole kisajja kikulu bana bamuwabya ate mugoba omulekawo naye ng'okola ki olwaleero n'omwana ogamba omwana wange oyo mumanyi obunafu bwe mumanyi waagwa wategeeraye n'omulekawo abeere muzadde aleka omwana n'agamba kino kyana kyange bagamba azaala ekibi akikola ki kuba ye yamuzaanamu bwalido babazise Kasaya Kambala ategeeze bannayuganda nze njagala agende oba mmwe bannamawulire abajjeko ategeeze bannayuganda olwaleero sinza kuvaayo ne ŋŋamba nti taata wange oba maama wange naddala maama wange nga yafukamira muleeba n'azaala omusajja ow'amaanyi mu ggwanga Sheikh Katende n'agamba ne ŋŋamba maama talina makulu. Abantu abandi bagamba nti nze waya ezimu zange zirabika zigasse sooti nze ŋŋambe maama wange talina magezi yolwakialaba Sheikh Katende abatakambala twejjusa fe tetwejjusa ate batubimanyi. Abedi musajja wattu nze abo bonna omanyize era kyennenyaamu mwami Kyagulanyi nze munenya kubanga mu Uganda tewali atasobya tewali muntu wali 10 ku kinnakyo kyemunenyaako okuddira ebinyirikisi okuddira ebinyirikisi. Abedi Bwanika ate kuba pulezidenti yafunanga obulumumeka yeerondanga ye ne mukyala we n'abaana tebamulonda. Omanye fe twakulya mukyala okuddira wabaga abatulaba bannaaye ku TV eno ey'omuwendo njeyanza okunkyaza mu ssaawa zino ez'omutuntu ez'amalya g'ebyemisana nensabira management yaayo Mukama Katonda agiwangaaze nawe mukama wange abadde ansoya kajojojo ebibuuzo naye mukama kano kuba webale kunnoonya kubanga golekeya kano abala bankubako bibi seeka asoma edduwa ya laddu neze mu ggwanga mwendisi ate edduwa kyazisomera ddala nnyo edduwa gyensoma Mungu atebenkeze ensi eno kubanga abali wansi abakulemberwa balaba kirala n'ababakulembera bali for God and my stomach, for God and my country. Bachivaako dda. Alhamdulillah siga tabu nze mwendi mu dunia. Bitambula bitya yensonga osiraba otya zitambula mu byobufuzi. Ebyobufuzi bya Uganda
essaawa zino byafudde era byafa dda kubanga bitambula vice versa tebikyatambula nga biri ebyobufuzi kyova olaffe abamu tweddira na mirimu gyaffe temukyatulaba nnyo temukyatulaba nnyo baseka Katende bannaffe asiriroya wabula osobola okuba nga gye tubeera mu mbuzi zaffe nga tulunda mu nkoko zaffe kakiri gye nnimira nodda n'okomawo n'obeera mu masuuti go ate kasita nga oweerira ku jinga enkoko gyerundira omugenzi kiseka n'embuzi zaffe netwetaleeta ezaffe n'ogamba nno kubanga bannaffe bannabyabufuzi bo bamanyi buli kaseera omuntu agenda kubeera nga amusabiriza ate wotuuka wali agala akwate omutwala agambe buno obuyambi bwe nga mu kumuyirawo omubiri tebwamuyirawo omubiri nga gwe wamuyirawo omubiri agala kukwata mutwalo gwakola ki gwakuwa. Nze Sheikh Katende sikyali ku level ya mutwalo kuba sigugula obulamu bwange bwe businga obukulu mba nakuyirawo omubiri sagala nnyo kumpa kubanga nekola nyina engalo n'emikono n'omutwe oguyiiya Mungu yagumpa tebalina makulu ate nabo banaku tewali asinga bunaku nga bannabyabufuzi naddala muntu alina kifo kyonna waba MP munaku bwaba kansala munaku bwaba lord mayor munaku bwaba leader of opposition munaku. Sheikh Katende nze sente zange bwezikozese wali azinsabako naye gwe omulonzi olina omulonzi kubanga bannaffe bano bajja mu buyinza nga bamanyi nti abantu balina kuweebwa buweewe tebabateerawo nti omuntu alina okukola omuntu kwata mufunire kyakukola olwaleero omuntu tomuwa kyennyanja muyigirize bavuba batya ekyennyanja kyekikulu ekyokuvuba tomuwa okwata emitwalo 5 ogimuwe mulage nti wano olina ogijja mulage bizinesi. Nze Sheikh Katende kyensinga okwetaaga ndaga bizinesi nti wano bavaawo sente ng'ajja kujja kubanga nawe sijja kufuula lusuku bannabyabufuzi banaku nnyo n'obukopi bakopi tebalina makulu nze kati kankubuleko nze siina munnabyabufuzi gwe nali mpanyeko Sheikh Katende siina siwaana ngamba bugambi nti yasobola naye sigamba nti muwaane manyi byanjawulo okumuwaana n'okusobola nti yasobola nti muwaanye nti kubanga fe obusiramu tugamba nti bwokyawa baako wookoma ne bwoyagala baako wookoma kubanga olwaleero osobola okuba nga gwokyaye ng'enkeera mugenda kuba mwenna obanga enkeera yagenda okuziika n'okuyiwako ettaka n'okusima kabuliyo sazo kyawa olwaleero fe obusiramu tugamba nti bw'olaba n'ekibi kigiseewo na mukono gwo bwekikulema n'omukono gwo kigiseewo n'olulimi lwo bwekikulema n'olulimi lwo kitamwe naye okukitamwa bukendeevu bwakumanyako bwa imaaniyo bwabukkiriza abo kati olwaleero mu Uganda muno mulimu abantu bagulumiza naye nga beetaaga kukulemberwa bukulembeze wadde nga babala bambadde amasuuti mu Uganda mulimu abantu nga bo beetaaga kukulemberwa bukulemberwa kubanga olwaleero abazannyi ba ludo waliwo eppeesa lyotasuula ng'eppeesa eryo liwanguzi fena tuzanya kaluda ako kanyumira nnyo n'omupiira nze ndi musambi wa mupiira waliwo omuzannyi atakyusibwa nga sitanga yakuwanguza sita tebagigoba sita empiki oyo ogireka muwaaki n'ogamba kangirekemu kanteke mutesibala naye nga sita ngikoleza eki empiki empanguzi osigala ogiteekamu Masaka watandikira bunnanfuusi era kakati bwe buliyo fe mukama ffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti kama tudinu tidai nga wagawola wogabanja nga wagalya wogasasula amabanja obunnanfuusi obuliyo Masaka olwaleero omusajja gwe nali nzikirizaamu yali Dr. Kizza Besigye era ne kakati nkyamukkiririzaamu amanyi nnyo ebyobufuzi twayinaawo okutuwa Sheikh Katende namwenyigira mu ggwanga muno monna fe olwaleero omwana waaba akula alina okwebuuza ku bano basiniya abantu tebamanyi lwaki Robert Kyagulanyi tava wa Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye mu byobufuzi muwa credit ebya Uganda era siniya nnyo nga gyekomeza olwaleero fe twewuunya